Fe ERP nibo tunasigala feka tujja sigala ku kituufu. Ekituufu kiriki? Ekituufu kya ludda luvuganya lwonna kutula mu conference egi. Okuba kusooka kwevuma twevume. Buli umagami wanangira kino nonangira kino nawe nonangira kino. Oba ngumi evuga esooka ekole ki? Evuge. Kuba mulimu abantu nga wabatalwanya obusungu tebumukola ki? Tebuka. Ebyo bwe biggwa kati tutandika okupulaninga kabuleto oleeta ki? Era niyo emmere gye nkugambye. Muntu oleeta ki? Ani Jimmy oleeta ki? Akena Amuriat oleeta ki? Kakati Friday yaffe nga tubagamba ffe tulowooza nze ndowooza ERP tulowooza nti Mugisha muntu mu Busoga toyinayo business. Please concentrate na nkole. Ale twagala ogiyo constituency obere MOP. Honorable Mugisha muntu. Honorable Jeno Mugisha muntu. Bande we bali wali. Batu mukunde bajja wali. Tumukunde kunjiri akano. Yakubisize kipande. Kakati NRM eleta tumukundo mumanyi. Yazukuse. Wana yali agabwa president. Nalabanga NRM eri mukuleta people of tumukunde kaliba. Guli mukuleta ani? Tumukunde ochamubugumiriza. Oyagala kuleta Maulana. Iyo yagala kuleta Maulana. Simanya royini. Ajjo aberumba ka parliament bagende ku floor tumukunde ayimirire. Ne speaker asoka nati amu nagamba jeno tumukunde. Tumukunde bizo mu muzira lombu raini asituse. Ayogere ki? Ebyo byonna tulina bitesezaako mu conference wali. Line up je tusooka ensonga yetusooka okusortinga out yabwa president. Olondeko mwenna tubamanyi. Obukiso mulungi Uganda gwerina, opposition ya Uganda jerina. Ndiye China bigirwa. Mukisa gwa manyi. Wadawamu tebanagulaba China jeno bigirwa. Bonna nkoze nabo. Obamanyi. Tawo sizira okubeera nga otulaba nkwaniriza nnyo olunaku olwaleero nkubuuzaako nti wasiibye otya afunye okusomozebwa nkusaasidde. Asootuka ku buwanguzi nkuyozaayoza. Nze Matiya Ssekanjako tuli ku MS Media. Ina Jeno Bijirwa Moses tuzze nate twogere ebigambo olunaku olwaleero. Jeno wasiibye otya buuza abantu. Batulaba balungi mwebale nnyo mwebalire ddala. Nja kunsonyiwa nnamu omusujjasujja nabadde mu kyalo nga perekera mukulu wange. Nga omanyi ebyekyalo nagenza okuvayo nga mpikinze viruses ez'enjawulo. Ndazimanyiira naye nga bw'omanyi. So namuka kiyegwe ekitonotono ujja kunsonyiwa tuyinza n'obutamalayo nnyo program nga yotera ogikola. Tuyinza otambulako like 45 minutes nezikola ki nezibabeeramu. Kitali nnyo kya mukulu wange naye nga tusobako obw'okwebaza abantu mwenna abasobodde okumpeereza olubugo. Mwebale nnyo mwebalire ddala nammwe abasobodde okujja ku ground kuba twali n'abantu nga 600 ku mutwalo. Abantu ababaddeyo mwebale nnyo nammwe abasobodde okunsindikira messages ez'enjawulo ez'okunsaasira mbeebaza nnyo. Era omugenzi Bigirwa Johnson Martin nsaba Mungu amuwe ekyumula eky'emirembe. Tusaasira bonna abafiiriddwa Ekereziya Katolika Catholic Church okubibwako Papa Francis myaka 88 mwena tubasaasira. Bingi ebiriwo mu ggwanga lyaffe erya Uganda Jeno Bijirwa. Tuvudde mu Easter eggulo twadde mu kya misana bafuutu soja omukulu yabayise naye nyina bensisinkana kati ab'enjawulo bannabyabufuzi abamu nga beeneyodde bagula kubanga abamu beemulugunya ku bano abajja ne beesimbawo mu Kampala. Abamu nga babuuza mulowooza ekirowoozo kya Bijirwa tekikonamu kino sitamu nga bagamba tekateraga essaawa zino gwe tukolera tuli mu bulupulinti ye nerwa kuba tuli mu kwebuzaabuza. Abalanga si bannabyabufuzi naye ng'ekirowoozo kyo nga we wakitemaatema kubanga okibuuza ebbanga ddene okuba wakitandika nga nabo bakisiima bagamba nti singa ne bano bannabyabufuzi abalala basobola
okukkiriza nti ekirowoozo kirungi tutambula nakyo twandibadde tuli wala naye abali mu driving seat bo bakyagamba ekubo tetujja kulikwata wadde litutuusa mangu tulina okuvuga akataka tutuuke gye tulaga naye nga tetuyise olowooza kanziremu mbuza ekibuzo kyoli omuvubuka lwaki bakyaganya okwembula esinga ekintu ekyo no kakati ekyali gyono political obuzibu bwonna si bw'abakulembeze obuzibu bwonna si bw'abakulembeze obuzibu bw'abantu abantu society ffe abantu ku ground eno wansi abawagizi bwe buzibu so abawagizi bwe tunaalwana olutalo lw'abawagizi ne tubatereeza tewaliwo munabyabufuzi waggulu atajja funa discipline ffe tulemezzaako General Museveni ffe tuwagawaga abantu sekinoomu bagende mu fight zibatasobola ffe tukuwagira oba ffe tutakuwagira kati nze fokasi yange kati eri ku bantu society erina okukyuka abantu kati tulina okuba drivinga nga tebalina mukwano gwankalakalira ku byobufuzi abantu nabo balina okwesitula nabo batambuze interest abantu interest zaabwe ziri mu ki kati ate okufuna interest oteekwa okubanga ng'ate oteekwa okuba ng'omanyi kati toyinza kubeera mumanyi nga tolina interest ate tosobola kubeera na interest nga tolina mumanyi toli mumanyi okitegedde kakati bwe buzibu bwokka bwe tulina kusomesa abantu bw'obabuuza semwogerere twalemwa Dr. Besigye emirundi 4 byebimu Kyagulanyi omulundi gumu byebimu tuddeyo omulundi ogw'omusanvu indesemuwe era mu abantu bemukubira endulu bemuwagawaga mubawagawaga ku kiba bagamba ki bamutwala ekigambo mutwala Semogeri yakyogera tajja kuwona okitegedde n'atakoma ku ekyo Besigye n'akitandika mu 21 yenaga n'ogamba nti nze ndi nnyondo nja gikoonamu ngikuuleyo endulu neekola ki neevuga kakati obuzibu si bw'abakulembeze eno waggulu obuzibu bw'abantu otamanyi kye tuwagira mulimu abantu abatali waffe ekkubira nduulu ate nga ekibawagawaga omanyi obukulembeze abantu enduulu bwekusengukako ofuna discipline era otandika okunyiga amapeesa amaki amatuufu bwogenda kyova olaba abasaba obwe MP mu Western Uganda bakugamba nti ogenda n'okola ki wogenda okuba olukuŋŋaana abantu boza okwogereramu nga walula ndi kuluza 8 bebagenda okuwa akalulu bogezi okwogereramu gwengo ovuga ki waliwo zikawundo ngaaga zipakinzi waliwo ne pulimo ebi empya bogeza okwogereramu nga waliwo bajaji 12 oba 5 kakati woba ogenda kwogerera mu bantu modula eyo message eyinza okuba yeemu n'agenda okwogerera mu balonzi be bamu ebusoga nga afuna t-shirt ya yero n'agitwala ng'olugoye mu nnyumba olusobola n'okugenda ku mikolo egy'enjawulo
bayinza okwogera byebimu tebasobola. Kakati kyekyo kyenkugamba nti can we have an empowered society esobole okudetermininga who is fit to lead them. Kyogamba Kawundo zebapakinze zonna zidetermininga okutegera kwabwe ebyobufuzi. Kyova olaba ababaka abava wali tobageragera nabawano, tobageragera nababusoga in terms of capacity, bali baweereza super kubanga obuntuntu obutonotono obusookerwako babumala. Kati bajja ne bawuliriza olina puroguramu ki egeno tujja mu mbeera okuyamba ekitundu kyaffe, egeno tusigaza mu power. Gwe ekintu kyaffe kye tulina okigattako ki tukusindike mu parliament bye bayite ebyobufuzi. Kati society eyo ffe twagenda Embalala twakubayo laali, nze nendaba abantu abajja okutuwuliriza kuki kulaali. Nemanya nti bano abasajja b'Embalala kyebaagala bakikola ki bakimanyi. Abaasigalayo eri ababeera Embalala batajja Kampala abali mu maduuka biki baavaayo ku bizimbe ne babiyimirirako ne batunuulira nga tuyitawo. Ne tugenda ku kisaawe kye twapangisa. Abajja okutuwuliriza bye twogera baali bamakanika galaji ebiri omwo. Era ovolo ezisinga ez'abamakanika zizaali ziriwo ennyingi. Ate nga jjukira bamakanika era si beeri galaji ozimanyi z'Abaganda nga bwe bazze okutuwuliriza. So that society is empowered. That society tosobola gizannyirako, emanyi kyekola ki, eyina interest. Kakati ebusoga tekisoboka ekyate. Okubaamu ne ssente kireeta ebirowoozo byokubanga byanjawulo n'okubuuza azze okwesimbawo kati ogigiwa ebibuuzo. Bw'oba olinamu essente endowooza yeeba ndala. Niwoba nga tozirina naye ng'oli mugezi, ng'omanyi ng'oli informed era naawe toba wa bulijjo. Omuntu ayinza kujja n'akuba lukiiko mu kitundu mw'obeera n'agamba nti Museveni awedde n'asimbula emmoloka ze n'akola ki engalo ne zivuga. Era osigala ogamba naye bano bagenda beekyangirira Kampala eyo ne balowooza mbu eno tuli basiru ng'oyo asimbudde. Kakati opposition yaffe okugaana okwembracinga ideas ezigatta ku lutalo, it is a weakness of the society. Bunafu bwa society. Bunafu bwa society. Bwaffe abagenda ne tulonda. Zaffe tulina okubateekako akazito. Anti kati abantu be balina okuteeka muki mu layini nti eno ensonga egenda mu maaso yentuufu goberera eno. Omukulembeze. Kati abantu kubanga abakulembeze tumaze okukkaanya nti obujega buki bungi, obutamanya bungi, obutaagaliza bungi, obulyolyomi enkwenenge bye bya bulijjo. Okay? Kakati ekyo tumaze okukkaanya nakyo nti abatukiikirira waggulu temuli makulu. Kati society interest zo ziri luddawa? Interest za society gavumenti kukyuka. Gavumenti bw'ekyuka endala ejje ng'ejja kuteerezaako ebintu eby'enjawulo. Okay? Enjawulo bulamu butambule nti yes. Mweyo embeera bw'etavaako ono omukulembeze waggulu yali mu bulamu bw'amaanyi. Kubanga tewaliwo omukulembeze wa kibiina kya byabufuzi anoonya school fees. Ekyo yakimala. Tewaliwo abonaabona na rent. Ekyo yakimala. Tewaliwo alwala n'alema okwejjanjaba ne famire ye. Ekyo nakyo baakikola ki? Baakimala. Tewaliwo
ayagala kulya ku Serena n'atagendayo obusobozi abulina gwe omuntu wa wansi ebyo birina kati ono lwaki akole ebyekiguumaaza naye nga budde bwo bwalya obudde bwo bwalya. The problem is the society. It is the only problem. Era tutamala addressing that issue mu bulambulukufu bwayo tetugenda kuva wano we tuli. Because society ani alina okukisomesa ebibiina byabufuzi bannabyabufuzi okutegeera lwaki alonda ow'ekibiina bwe kiti, lwaki katugamba alina oyingira ekibiina bwe kiti, ate gwe wenyini wangamba nti wano mu Uganda tulina ebibiina tebiri ku ndowooza. Tebiri kati bwe tebiri ku ndowooza kitegeeza buli omu ajja agenda alonda ekinyumo nga bw'ayagala. Kakati ebibiina byaffe ze zimu ku agencies ezikola ki ezirina okusomesa society. Naye they are full of uninformed colleagues, ignorant leaders mu bibiina n'enkwe n'obutaagaliza. Kakati abantu abali mu eyo category tebasobola kiringa flat tire ngeri ku mmotoka. Era omuzungu akoba nti attitude is like a flat tire. Negative attitude is like a flat tire. Until you change it, then you go further. So utakyusa eri moroka ijja ku parking. Kati negative attitude ze twerinako tubange moroka eweddemu omupiira walula buwaluzi oba osazeewo okwonoona butamanya butamanya. Omuntu yenna amanyi taba na mpalana kivula mazisina mpalana ya lubeerera. Nze omuntu akyasinze okunyiza mu byobufuzi bamuyita omusajja bamuyita Muwanguzi Andrew. Muwanguzi Andrew ewe Busoga. Ekyo nkyogerera na mu kamera. Yasinga okunyiza mu byobufuzi. Bukyanga nyingira byabufuzi ye karakita. Abiwaddemu kwa kabanga akawera. Wa 2018 2019 sikolangako na muntu mubi muzibu wa mutawaana ng'omukulu oyo. Era kyonna Katonda kyali musasulamu kiri bawaffe. Oba ali musasula kirungi kuba Katonda alina nnyini nkwe. Oba alisasulamu kibi era alhamdulillah. Okitegedde? Naye era naye wadde yakola ebyo obudde butuuka nga kyaleeta kituyamba okutambula. Aifowago ne tutambula because eggwanga si lyange. Ate ndaba mukwano gwe Munyagwa Mubaraka ng'agamba yali alina ebyokulabirako byamu byobufuzi. Mu byobufuzi waliwo ebintu byolina okwesonyiwa. Ndowooza ebyokulabirako yali awa ebyabadde byali mu Ekereziya Lubaga wakati wa Mpuuga ne Kyagulanyi. Ng'agamba nti ndowooza kulonda kwali kwa 2016 nti Bamuwanga Kivumbi balekawo Dr. Besigye ne bagenda wa Maama Mbabazi. Wakati mu lugendo ne balekawo Maama Mbabazi. Besigye bwe yagenda e Butambala ku lukuŋŋaana olw'amaanyi Muwanga Kivumbi n'abuukira Laleeye n'emmotoka ye n'agibuukira. Dr. Besigye teyagoba Muwanga Kivumbi. Kati ng'agamba nti mu byobufuzi bw'oba onaatambula waliwo ebimu byolina okwesonyiwa. Nti bantu bangi bakolagana Besigye naye nga Besigye ye nga ye tebamwagalanga naye akimanyi. N'olwokuba nti be bali abalungi era yali amanyi balina lizo ze basobola oleeta yabyesonyiwanga ne batambula. Kati ng'ekyokulabirako kyagezaako oleetaga nti Kyagulanyi bw'ajja mu byobufuzi by'e Uganda ate yaleeta yatambula n'empalana eri nti waba takwagala aba takwagala tosobola kukola naye. Kakati tolaba nze naakafiirwa abantu babiri ewaffe. Nze kuranka yange ssebo abo bonna balina okunziikirako kubanga ranka nnene ndi ku national level. Nafiirwa muzeeyi last year ate nenfiirwa ne mukulu wange twaziika ku Easter Sunday. Tebaalabise. Kasita olabanga omuntu n'agamba nti agala bwa president naye ng'akatima alina kankoko atya katima katini tasobola kuholdinga
na ku upholdinga issues ezenjawulo no wala nabigirwa no walanirako n'abeewaabwe oba president oba tobuliyo ne mu sporting na mulaba nti ajja kusobola okutambuza twali tulowooza era tebaba kugo bawe nkakasa tewalivudde wandibadde okyaliyo kugambye twali tulowooza mwali mulowooza kakati omuntu atasobola katwalde n'abantu kumpi mutwalo bali buyende ogenda bajja waaba tebasobola nakukkiriza kugendayo under normal circumstances omuntu buli lwashetingana buli lwakubeerawo ng'ofiiriddwa teyeerabirwa kakati buyende tebalinyayo bali Kampala naye ne baddamu ne basitula ensigo ya regional political empowerment neyeeyongera amaanyi buli kye bakola kyonna tebasobola kuva kwako katiba tebakulimba kubanga eri ebusoga abasoga Kyagulanyi bamulaba agende aziika n'avuddemu olubuto wano Masaka Mityana Mubende Luweero okiwedde Buyikwe kakati bafiiriddwa abantu babe babiri tolabise mboina issues n'ebigirwa ate bali abatazirimu olwokuba bigirwa aveeyo bali abatazirimu bo bazanye batya so mu mbeera eyo abantu baffe era nagambye abantu nti njagala mutegeere bulijjo ekintu kye mbagamba mulumbe ekintu kya regional political empowerment abantu nga mutwalo nga bampadde amaki ne mbagamba buli kitundu kizimba abakulembeze baakyo tugende tutule ku mmeezi emu tuteesize mu Uganda tuteese ku Uganda eyawamu kakati wano ab'e Kampala bali luddawo si ffe tuliwo tetubalabako balina kye batugamba tebalina kye batugamba ne mbagamba mukkirize muzimbe ffe ffe babigirwa mukkirize muzimbe ffe babigirwa tujja kukola ki tujja kutambuza n'okukiikira interest zammwe ku mitendera gyonna otherwise evidence eraga nti buli kitundu kiina abantu baakyo ate nga bafaayo ku kitundu ekyo kubanga omuntu gutwadde tuziika si wa bulijjo tabadde wa bulijjo abantu nga mutwalo beesoloozezza ne bajja omukulembeze omu mu Buganda n'alemererwa okuvaayo okujja okwogera mu bakungubazi talina message gy'abawa anti teyalabise talina message gy'abawa kakati regional political empowerment egenda kumera muli bungeri yonna oba ogikozeeko obunanfuusi oba ogyembulesinze omukyala ayagala okwesimba ewammwe nze nalaba posita ye naye nga erinnya lyeno era ogenda mu komenti nga buli omu agamba oyo w'e Buganda addeyo tajja kujja kwesimba wano yali ayagala ndowooza Kamuli municipality okitegedde ensigo gye nasiga sebe ejja kukula ku kifuba yeri document gye twasoma nti ensigo wagisiga ne balowooza nti ogikanyuze ne balowooza nti bagikanyuze ku lwazi bagenze okulaba emera kati nawulidde batandise okukuta aba DA nenajja nankumbi FDC nakati ne Jema balina akantu kaabwe kebakola ki alliance kaabwe abe Makerere Kavule anti Katonga Lukyamuzi nani omulala awo nabo balina kye bavuga nabo balina ka conference kebakola ki kebalimu kakati anti baagala kola bwa alliance obwo mbwebeere nga
ye coalition bulijjo gye twogerako wakati mu mutima mubi ogw'obutaagaliza enkwenenge obujjudde bakadde bange abo ffe bannannyini idea mbu baagala tusibira wabweru naye baagala tusibira oluwombo olujjudde eki olujjudde ensowera nga nazo mweziri ensowera kikyotegeeza ati ogenda okusimula oluwombo bwoti nga mulimu nsowera noga ono yafumbye biki tewali osituka busitusi kibalimu ate kikola si yaffe tekikola bukozi. We are not claiming the entitlement of the idea. We are saying idea si yeyo. Kati bagamba nti beegatte wamu mumugamba tulina bye tusobola okusindika kabuleta dayeri gundi dayeno gundi dayeno kakati kankuwa ekyokulabirako kikibeera mu nnyimbe newaffe kyabaddeyo mulumbe ennyimba ez'ennaku zino kati eri ewaffe mu kalukya y'ewaffe tuli basajja banyolo kati mu kalukya y'ewaffe muli banyolo muli basoga abanyolo be bazaala abasoga abasoga bazzukulu baffe waliwo abasajja abagundiivu batasituka kugenda ku layini ya mmere jjukira ensavinga y'emmere y'ennaku zino ya layini babasitula nti bannange tenti sayidi abavudde ejjindi wano kati waliwo ffe abasajja ewaffe nga ne bw'okola otya wakiri asiiba enjala balina kumuzza bbali manju nga n'okulya ng'omulaba takisobola abagundiivu bali ne bakodomi baffe ab'enjawulo kakati bannyinaffe baba balwana olutalo mukoze emmere musuubira abantu 3,000 biki omweyo kiro 15 ez'omuceere afumbire abantu be kati ogenda okumaliriza nga waliwo akatamu kagenda mu maaso ne waliwo akatamu kagenda mu maaso ne waliwo olumbe lwonna nga bujjudde obuziikoziiko obuki obungi ate nga waliwo enteekateeka eri centralized y'okugabira awamu okitegedde kakati opposition kyeriko olwaleero efaanagana ne bannyinaffe abagaa nti nze mumpeeko ntegekere abantu bange tebagenda kusituka kujja kuki pulayini kati ate ffe tugamba tuli ku new world order kila muntu musulule moja agende mulayini kobaani tujja situla kale 5 10 mmere yoweeri mbemara ebuli omu agende mulayini tugende mulayini tufune ensavinga entuufu oludda oluvuganya lulina okubeera mu conference egi okiwulidde yeyo layini gye nkugamba tuteeseku ani agenda ani ogenda kuliira ku table ki table 1 table 2 table 3 kusinzira ku maanyi go n'obukulu bwo yes tukusitula tukutwala ku table ki abataka ozitowa kyenkana kini simple terms kyentegeeza nti bane bafaaza bagende wali n'abasisita oli mu kalibe ne ba bishop n'abamadiini abalala abaliwo basheyi bani kweyo line kati mwe mugamba tuvudde Kampala biki kweno line okitegedde naye nga engabula y'eki n'emmere y'emu kakati tukugamba toyina kyoyinza kwogera nti okoze mu opposition nekikola amakulu nga buli omu ali mu kufumba bumere butamu bwe obwekyana ekito okwo kumalira abantu biseera byennyini ebiwedde emirimu nti Najjanankumbi erina alliance ne DA bali eri Najjanankumbi ba planninga nabe Makerere Kavule nabo balina akabinjabinja nabo bali eyo era Museveni agenda kunywa caayi ffe ERP nibo tunasigala ffekka tujja sigala ku kituufu ekituufu kiriki ekituufu kya ludda luvuganya lwonna kutula mu conference egi okuba kusooka kwevuma twevume
buli umaga wanangira kino nonangira kino nawe nonangira kino oba ngumye evuga esooke ekole ki evuge kuba mulimu abantu nga wabatalwanya obusungu tebumukola ki tebuka ebyo bwe biggwa kati tutandike okupulaninga kabuleti oleeta ki era niyo emmere gye nkugambye muntu oleeta ki ani Jimmy oleeta ki akena Amuriat oleeta ki kakati idea yaffe nga tubagamba ffe tulowooza nze ndowooza ERP tulowooza nti Mugisha muntu mu Busoga toyinayo business please concentrate nankole ale twagala ogiyo constituency obere MOP onalebo Mugisha muntu irunalebo jeno Mugisha muntu banne we bali wali batumukunde bajja wali tumukunde kunjiri akanonya yakubisize kipande kakati NRM ereta tumukundo mumanyi yazukuse wana yali agabwa president nalabanga NRM eri mukuleta people of tumukunde kaliba gwoli mukuleta ani tumukunde ochamubugumiriza boyagala kuleta maulana iyo yagala kuleta maulana simanya royini ajje aberumba ka parliament bagende ku floor tumukunde ayimirire ne speaker asoka nati amu nagamba jeno tumukunde bizo mu muzira lo muraini asituse ayogereki ebyo byonna tulina bitesezaako mu conference wali line up je tusooka ensonga yetusooka okusortinga out yabwa president mulondeko mwenna tubamanyi obukiso mulungi Uganda gwerina opposition ya Uganda jerina ndiye China bigirwa mukisa gwa manyi wadawamu tebanagulaba China jeno bigirwa bonna nkoze nabo obamanyi kabuleta gwese nabakola naye kilozi naye okuva luyalinya ku minzani obuliro yajjayo bumala okumumanya abuze n'okubula okiwulidde muntu mumanyi bulungi muntu mumanyi bulungi yali agaduumira yavuganya mukawedde eggwanga yali yetoloola nafunayo ne strategy yetuze tugiraba ebbanga lyonna kakati ffe mu kiseera kino we are in a position to guide the struggle muntu omugambe nti leeta ntunga mu municipality oba Mbarara bajja kuwa bali abasigadde tewali ayinza kimugamba bamutya bamutya kabuleta ntebe anti nze byonja byogera mu conference oba eyiike ekole ki engumi eyinza n'okukaaba awo president jeno mwagala abere mubaka wa parliament anti yafuna emitwalo 3 tetuganye president netosobola naye yafuna egi yafuna 3 kati zamaze emyaka gyonna nga nwana ne General Museveni sinza sigala nga aniize gwe yafuna 3 mu ggwanga lyonna lusonyiwa muni yawa musojja Dr. Besigye bakuba kati ali mabuusu yali agala avuga nga wanvuyizaamu Dr. Besigye ekyamazima olwokubanga yalema okwapulayinga strategy eri emalayo yabadde agigezaako ku lasti omuzinga ne gumukuba bw'avaayo successfully ayina kuyingira lukunjiri mu bulumi obungi mubaka wa parliament ayina kuyingira lukunjiri ayesimbyewo ebisanja bina actually yayina otukubira tumukunde strategy ate yunga kubanga wali sira sikukakanya amadala tufunyemu ki bino si byagamba nti gundi wa waggulu nga naffe tufa wansi tudde tukizimbe buto tufunyemu ki kati gwe oli munamawulire oli supposed kubanga oli okola ku TV nga y'amaanyi TV tezisobola kusasula bakozi waddukayo eyo embeera eri mu bamawulire kati saasira abalimi alima akasoli wabita ageno maliriza nga wa 15
atenga yali alone okiwulidde manirenda mu aha sasira abebikajju sasira abasomesa kakati fe abali eno wansi twagala kumanya gwe bitiibwa byo tulaba kumanya nti waliwo ezikuwerekera ne boda otudelivering the wini interest y'abataka yokka abataka njagala interest zaabwe zibeere ku ekyo otuleetera obuwanguzi obwa president kati mu conference eyo nze nakaleje egamba muntu nti obwemupi bujja eyo abanyankola abagundiivu bali awo beesimbawo tewali abeesimbako mubasimbako obulenzirenzi gendo yafafagane nabo musajjawo ani amuli ati kaba ayinaawo wakibiina ki ayina musajjawo awo yali good president wa anti yali awangudde obwemupi okiwulidde ono spokesperson kati erinnya lingenzeeko naye njalijjukira mugende muleete ankole kabuleeta genda oleete Bunyolo temumala biseera nandala muleete kuba nandala wali wamaanyi sebo era mubaka wa parliament kati ye yabiraba wamaanyi muleete eyo fa east ne power mugireete ne power mwagaladde mubaka wa parliament ate akola ki ku bwa president yafuna emitwalo aga giwangula ndoza eba 3% yafuna nga 3% abasigala tewali n'omuyaweza percent yafuna obulwa emitwalo 3 kati njala mpulire ku bwa president anti bwe tubeera mu conference tuba tugamba nti ozitowa kyenkana Kyagulanyi ajja kugamba nina ababaka 5 mu 7 okkirizibwa okwogera okkirizibwa okwogera n'obululu bwe yafuna miliyoni 3.7 tukulekedde namba 9 abamulikiriza be bana ababaka ba yongera ogikuba ffe katukube namba ezisigadde Asumani kuba wingi kuba mukaaga bigirwa kuba 10 akawerekera ne basabu mwe bali balukya muzimu soke mutule ku ntebe obudde butuka nga tubeetaaga muwuminge ebyobufuzi ebiri serious bwe biri ebitwala government mubeera mu conference nga yakwogera ku buzito bwe muzze nabwo okuva gye muva naye ebyobufuzi by'obusirusiru n'obujegajega ebiri mu Uganda ye muntu okukiraiminga nti alina obuwagizi e Kampala amuli ati ogambe nti olina obuwagizi e Kampala lwakinedde ekitebe kiri Kampala wacha wewe so gwe nupo ogambe nti olina obuwagizi e Teso ng'obujjawa so ffe twagala omukago gwe twogerako gwa capacity tukuteeka mu kifulu gwa strategy kwanze kamuli municipality njewulira ngamba njireeta oba tiketi ki wadde kasiteba nga si NRM njireeta era nsobola n'okuinfluencinga bannange ne tutambula ne Busoga okufuna ekifaananyi ekirala eky'ebyobufuzi naye okwezimba ne n'abakulembeze ab'amaanyi neteekamu amaanyi okulonda in big numbers okukuuma Kampala ate bwe tuddayo tuba addressinga byobufuzi bati babikola naawe mujja eri report ne mujjeta mu conference ye Kampala kati ate nabo ne batulaba nga tuli mu conference ku TV tugenda okuddayo ng'ekigenda mu maaso bakimanyi Kabuleeta aleeta ebiri e Bunyoro ze ziri conference zolaba e Nairobi naye nga bamudavadi bavudde mu byalo yayogera stand ya bantu society mwava egamba ki era mudavadi yali very clear bwe yali ava mu mukago gwa Odinga guli ogwa 2017 yagamba Odinga nti comrade I have supported you your excellence you know it very well we are friends we are colleagues we are comrades we have seen we have struggled together but my elder brother I'm telling you my society they have refused to support you this time round I have nothing to do other than to quit this alliance nagenda nakwata file
ebirowoozo by'abantu bibiri mu fayiro n'atambula n'agenda mu mukago omulala ogutambula kakati secretary wa ye prime minister era bwe baali bayiwa tebaamukwatako ate wandagano sitandi ya community mwava by'obufuzi sebo si bino ebyaffe ebyokwesibira wali ku parliament mu official leader of opposition facilities za jajja chai jajja yamuguze kasumbusa kawo makitalo chai jajja yamuguze gwe munywa yena nyini mizindalo kwe mwogerera muze okumukuba nuka tetujja temukwata ku sente za Nakyemali n'otunuulira n'ogaba naye oba nze yasoma nze kasimanyi mugenda okuba press conference awo nga n'abasirikale abamu ababakuuma we bali awo ate baba webali kubanga mulimu abakungu abakuumibwa era nga ba leader opposition yawanda ebigambo naye nga n'amukuuma wa jjajja oye kakati yo opposition yo we have to be very serious kyovola banze nkugambye nti ensonga y'abantu tulina kuzito y'abantu ojje tukuquestioning njagala okutegeeza ate abantu baffe ab'omu byalo kati ng'eri ebusoga kuba kati speed gyeri y'amaanyi ba MP2B oyimirira ku kazindaalo mulumbe eddakiika egi abakuwuliriza nga bamaze dde okutegeera oli wa mulamwa oba toli wa mulamwa era eri waffe busoga waliwo abatamalaako muzindaalo tojja kwogererawo muleke ono yeena ayo okwesimbawo kubonaabona yeena ali kwenda bwe mupya oyo ababodaboda batudde ku bodaboda zaabwe vaayo totumalira biseera ne bakujja ku muzindaalo okubya suuti yo bulungi ozze oyagala bukulu mu dakiika emu kukubiri baba bamaze okupepeta nti tolina makulu naye kati ate on the same platform mulimu kuffe babigirwa Moses nga ngenda kwogera eddakiika 15 naye ng'emusi ampadde 2 naye nyini nanyumirwa n'ogamba engeri gy'onaku olutalo lwakwogera tujja kutandikiraawo obudde bugenzi gwe kenyini n'okola ki n'ozannya ng'omugunjufu kakati society yaffe gye tulina okugumya society weba esazeewo okutegeera etegeera naye nze obuzibu saagala kubuteeka obutamanya bwa opposition njagala bukendeeza ku bakulembeze abataka baffe wansi lwe balyesitula ne banywera mu nsonga tewaliwo omukulembeze waggulu agenda kuddamu kwekyanga mbu wakabi nnyo sijui biki tekisoboka kuba capital ebyobufuzi bantu oba tolina capital business tewaba nadde ndaba Lydia Wanyoto ng'ayogerako eri abantu be yabadde mu luzano olwadde lumbe n'abagamba bannaye pozi naye weeyukamu Busoga wembaale n'agamba bannaye abaka ba parliament tubalabe nga beesansabaga ne mu meeting esalawo miliyoni 10 okugabibwa nange kamwa kwogera nagirimu abaka ba parliament baakabira President Museveni embeera mwe bali abamu banka zibatwala balaba manenda babatwala President nga bwali omuzadde n'abawa essente miliyoni 10 era bagamba tewali n'omu kubeesansabaga atafunye essente zo Ngezola bakatambi lopu akataddeyo akakutte yennyini akajje Wanyoto akawanise ku Facebook ye kati before Wanyoto ne Kirunda Farouk akola eri mu State House ndoza deputy secretary era naye yali ku radio emu Busoga bagite NPS ne Simon Muyanga mutaya n'agamba nti sente bano bera bazifuna naye teyayawulamu nti gundi ne gundi dote banaga bonna baafuna katuntu tuwabuliza okwesansabaga ku opposition ku sente zino milioni 10 kwaki era kuva lwaki kuli bwe kutyo lwaki bakisansabaga n'olwaleero kubera ekyali mboozi nalabye musajja wange Lutamaguzi era ayamuchaza yamagamba ndoza mpayo soko mpe ku milioni 10 zibakwana ndiaze sinaba zifunako nazo zisola zitwa sente za Nakyemali lwaki bakisansabaga
ate nga abaaliwo nga bano bafuna bo bagamba twabawa bonna baafuna. Jjajja okuva lwe yagamba nti ensonga yagikutula mu baluwa ye ekyo ne kibanga baafunye, so ekyobutafuna tekyali nsonga. Kati kye tulina okugendako kiri kimu, lwaki baafunye, nsonga ki? Era yajjajja atuuka atya mu position ey'okulirizinga ssente ezo mu bungi obwo, wezo ziri bilioni nga 3.4 bilioni 5 because abaka bali 5. Kakati atuuka atya okulirizinga ssente ezo, aza accountingira atya? Ayina ababaka bangi mu palamenti, kyayagala bakimukolera. Ddagala ki eriziyiza ekyo? Tuleete ababaka. Kiddayo mu kusomesa society. Abasociety banyiigira bayumba gwe okubapininga nti basalawo bubi ennonda yaabwe. Abamu bakubona amasomero agamba nti abigirwa byayogedde byonna bituufu, naye ffe tupininga nti ffe society ffe buzibu, tetuli buzibu, tulonda nga tumanyi nti gwalimu omulamwa n'otuukayo n'okola bibyo. Nga bangi bwe batuuseeyo ne bava ku luguudo. Society gye tulina okunenya. Kakati abavudde ku luguudo lwaki babatwala misinde mu constituency? Kati society tulina kuzimba society egende ng'enywera etuuke ku climax waggulu. Society bw'enywera nebanga ensonga esobola ozikwasaganya, esobola okusortinga out ba MP abafere. Bwe tuleeta ababaka kumpi nga tubagabana n'ekibiina katugeze NRM nga tugabana nayo wakati, tewali mubaka gwe bagenda kuwa milioni 10. Ayina bangi nabo mubawe mubaweereko naye nga eimu yebeewa babe babe abeke abo opposition abenare babawa naye ne bano ne bakola ki? Ne bafunirako. Kati ye abakimanyi nti waliwo abagenda okuzira olwa pressure y'ebyobufuzi mu urban centers. Okibulidde. Naye abanazitwala bakole ki? Bazitwale sente zitambula. Waliwo abamu bagamba bazizizza kati nga Namboze kkooti y'Embale yasalawo nti walimba abantu nti wazzaayo ssente naye nga tewazzaayo ssente. Waliwo n'asobola okugamba nti banaye nze nazizizzaayo but nakyo sensi nga tazizizzaayo. Ekkooti yali etusse nagirimu. Mwali ba DP bonna obudde obwo? Twali mu people power. Namboze yakibuukira mangu ekya people power. Namboze yamala n'akibuukira awo ng'alaba kikoze eki? Nga kikutte. N'aleeta ekibinja ky'abantu okuva emukono eyo. Naye kkooti yali etusse Embaale. Era Namboze yatusingisa omusango ogwo. Affidavit ye yatusingisa omusango kubanga ye yalaga nti bamuwa ssente agende yeebuuze ku bantu. Ebyokuzizaayo byali byambu. Kkooti likodi tewaliwo document ziraga nti yazizizaayo. Kati ate mu kulaga nti bafuna facilitation ey'okugenda okwebuuza ku bantu nekijustifyinga nti ababaka kye baasalawo kyali consulted n'abantu. Abantu baali nino ne palamenti byeyasalawo. Wabuli mubaka bamuwa essente agenda akole ki? Yeebuuze ku bantu. Affidavit ya Namboze bwetyo bwe tukubye omupiira. Ate olwaleero Namboze alina moral authority egamba nti nazizzaayo okusinziira ku nsala ya kkooti. Abantu basobola okukakasa nti ddala kituufu wazizzaayo. Sirowooza. Eyo fezi twagikola ki? Eyo fezi twagibuuka. Public trust yanaabuuka. Tolina by'otugamba. Kuba ffe tuba tukimanyi nti abopposition era kaze okurisivinga bwe weegaana. Nozirya oyogera ebigambo. Kiwulidde. Twakola mmeka? Tuli mwanamu ate tuba tutandikidde mu 5. Ana musanvu. Tumalirize ndo. Tumalirize.
omusajja Jeno Vigilwa simulamu bulungi engeri yakava kuziika alina ndimuko ekifuba senyiga byonna naye ng'obuweereza bubeera newaliriza nzije by all means abalina okuweereza abantu. Tugenda kumaano leero tujja kutandikira awo olunaku olulala akuume atakuumira mpeera.